oba okimanyi nti wagula eno Ganda mu Lutobaze ng'oyinayo kapoloti weeyiye buli eyagula eno mu Lutobaze. Ndowooza ekiri Nansana Ganda tukiwulira. Ebyo bye biri Nansana Ganda. Kankwongere. Waliwo bakadama be baali bazimbire n'amayumba. Gonna gali ku ttaka. Mukole nnyo bannange. Njagala okutwala omukisa guno okunakuwalira awamu n'abantu bano abamenyeddwa amayumba gaabwe. Kitalo nnyo nnyini ddala. Kitalo ddala. Mukwano gwange andaba bw'onoonya akasente n'ogula akafo ove mu kipangisa Katonda n'amala akuyamba n'ozimba akayumba ng'abantu abo bwe babadde bazimba n'obaako ne by'oguliramu owulira ng'obulamu buteredde n'ogamba tewa si kyapangisa naye ne bukyenkya greda ne zikusenda nga bwe zaakoze. Okusooka nze njagala kwogera eri gavumenti oba KCCA oba NEMA bonna bakoze ekintu ekyo. True mba mwakoze kituufu okugoba abantu mu ntobazi oba oli awo naye abantu bano batandika okugula nga mulaba ne baleeta matiriyo nga mulaba pulaani ezimu ne zijja n'ewammwe nga mulaba ne basima emisingi nga mulaba ne bazimba ne babeerawo ennyumba n'eggwa nga mulaba mwezi gumu myezi ebiri mwaka myaka ng'abantu abo bali awo naye nga mmwe mukimanyi bali mu nsobi. Let me tell you, omuntu buli lwalibeera mu nsobi n'agibeeramu for a year, 2 years, 3 years ebe seasons okubeera ensobi because buli lw'omugamba era ajja kugamba ffe tubaddewo bbanga ki. So it was unfortunate okukola ekintu ekyo nga mwakikoze. Wano mwagoba abantu ku ttaka lya Leirwe ne bagenda, but as we talk now abantu bakomyewo kati bagenda mu myaka 3 ena bukya bakomawo lunaavaawo nga mubatwalaganya abo mbamaze. Naye naawe agula mu Lutobazi njagala kuddako gy'oli nga KPJ Dream Goals Consult Limited tubeerawo bulijjo ne tubagamba jangu ogule ettaka ate nga lya kyapa. Abantu abo 1 bagula ku ttaka nga baguze mu Ntobazi era endagaano zaabwe zateebwako ba LCs emikono ab'omu bitundu omwo. Kakati ekisooka majority abaaguzaawo tolowooza nti tebaalina busobozi kugula walako naye buli gwe baagambanga nti jangu ogula ettaka Essemuto, jangu ogula ettaka ew'Obulenzi, jangu ogula ettaka Ekimwanyi, yagambanga ng'ani agenda ewala. Njagala kumpi ne Kampala okuva Nansana Ganda okutuuka mu Kampala bwe baba bakusedde nnyo amagenda n'amaddo ojja kukozesa 3 kirungi nnyo naye ebizibu ebiddirira byebyo kuba ffe buli lwe tubagamba jangu tulina ettaka estate Essemuto bukadde 6 n'ekitundu puloti 5 ku 10 ya kyapa ng'ogamba ani agenda eyo wala ani agenda eyo. Nze njagala kumpi ne Kampala. Let me tell you, buli lw'olowooza okumpi ne Kampala nendabayo nendowooza yeye ebintu eba ekoma kumpi.
kati kambabuulire bano abasajja beesoma ate ndowooza walabye owakumbucha yasigaddewo tetumanyi oba Nema yamuwa plan tetumanyi oba Nema yamuwa engeri y'okuzimbawo ye n'abanga akkirizibwa kati byonna that is history kyetulimu bwe bulumi abantu bwe bakaaba owulidde omukyala agambye nti bakadaama be baazimbira wano so mukwano gwange kino nkyogerera mu bulumi nga nkwegayirira bulijjo sikyogera nti ne bw'oba toguze ku ffe kale ne bw'oba toguze ku kepije naye noonya ettaka nga lya kyapa mu kampani eyeesigika ng'omaze ogyetooloola ng'omaze ogitegeera ekuguze ettaka nga lya kyapa. First of all ekyapa tebasobola kikuwa nga kiri mu ntobazi. 2 tebasobola kuwa kyapa nga puloti terina kkubo. 3 sibya LC kuteekako mikono kuba nawulidde abasinga mwatandise okulajana LC mwe mwaterangako emikono nabo baafuuka bayaayi ababbi era abanyazi. Fe Kepije Dream Goals Consult Limited tusangibwa wano Kawempe okulirana office za Nilwa. Bino mbyogera kubanga nzize mbyogera ne bonoddayo mu video zange zonna emabega n'otunula ku account kuno ojja kubiraba. Wuliriza kati njagala okuwa ekyokulabirako tulina ettaka essemuto obukadde 6 n'ekitundu tulina ettaka essango oweterawo obulenzi kilometers 6 bukadde 6 n'ekitundu semuto ziri kilometers 3 okuva e Kampala kilometers 2 okuva ku Chorus amasannyalaze weegali tugamba osobola okutandika n'obukadde 2 ne tukuwa emyezi 5 n'osasula ploti yo 5 ku 10 ate nga ya kyapa togenda kuddamu kugobaganyizibwa wano mu Kampala. Kati wuliriza abantu be basendedde amayumba ojja kwesanga nga capital gwalina mu Kampala atunda buswiti nga naye alina akasente kabadde akuŋŋaanya ate kali muli ate bwe bazze basenze busenzi mulundi gumu ekyo kiruma. Tulina puloti wano ekimwanyi 5 ku 10 ya bukadde 5 n'ekitundu otandika n'akakadde 1 n'ekitundu ne tukuwa emyezi 5 bino tuzze tubeegayirira. Wamma ategedde kye ŋŋamba kwata essimu yange 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Tuli Kawempe okulirana office za Nilwa tutunda ttaka lya byapa byokka. Kati kankubuulireyo ne bwe munaakaaba ne bwe munaasinda ne musiita ebigere kina bana base baba bakoze ekintu baba bakikoze mubuuza abeerusanja bannange mubuuza abali awo Nalukolongo Ndeeba Kibuye wano wonna twala mwana kireka abaali kuleewe baba senda naye nze ekinnuma nti kati ate baakomawo kyokka baakomawo ng'era ensi eraba ne bano abavunaanyizibwa balaba naye tebabajjeewo kati balinga abalinda omala okufiirwa. Mukwano gwange toddayo kulowooza Kampala ku mulundi guno sisuubirayo omuntu anaavuma era muli babbi ani gwokuzeewala laba ettaka lye tulina bwe lifaanana. Otuuka n'ogula ettaka ng'otandikira mu lusuku olufaanana bwe lutyo ng'erowooza kiki ttaka bbungi masannyalaze weegali emmwanyi weeri amatooke weegali lwaki tojja mu Kepije 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Tuli wano Kawempe okuliraana office za Nilwa kitalo nnyo be baamenye naye nga tebannakumenya nga tonnatuuka ku kyatuuse ku baana abantu b'ennansana jangu mu Kepije twogere n'ab'ennansana ate gwe ow'ennansana bw'onajja ng'ovudde ennansana tugenda kukwatirwa ekisa tubeeko engeri gye tukunyigiramu tuyinza n'okwongera ku myezi kasita oba nga wavudde ennansana n'ogamba navudde Gganda nkooye Kampala njagala puloti njagala nga ya kyapa ate nga nsobola okukolerawo ate nga bizinesi weeri kati semuto oli mu kibuga bw'owetera essango wane wobulenzi okolera bubangi bakoleddewo bagaggawadde. Why not you? 0700
34 10 31 ne 0757 62 92 95.